بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم أمتنا مجفوغا واتتيب الله ويتتوند الله نتك الدنيا كنو أتغابيريدا atulabirira ebiseera byonna tumwebaza Allah olw'ekyengera eky'eddiini eno ey'obusiraamu eddiini Allah gye yasiimira abantu bonna okubeeramu agamba ekisiibwa Allah waraditu lakum al-islaama diina n'atusiimira obusiraamu nga y'eddiini gye tuli ffenna Allah bawadde ekyengera eky'obusiraamu Allah tumwebaze kimu ekyokubiri tumusabe Allah ekyengera eky'obusiraamu kino kyatuwadde okisibwa Allah subhanahu wa ta'ala kitukuumire paka olutunamusisinkana kusaasira n'emirembe eri okisibwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mbajjukiza tuli balamu lwa kusinza Allah ekigenderwa kya Allah okutonda abantu n'amajinni ensonga enkulu bantu abo kubeera nga basinza ow'ekitiibwa Allah Allah gama wamamiru illa liya'budu Allah tewaliwo kyatulagira okujjako okusinza ow'ekitiibwa Allah walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah ow'ekitiibwa Allah yasibirira abatukulembera abatusookawo naffe abaliwo olwaleero ensonga enkulu Allah gye yatusibirira yakubeera nga tutya ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tugenda okwejjukanyako olwaleero mu biseera ebisigadde tutuuke ku swala ey'amagaribi ensonga ezireeta emikisa mu bulamu bw'omusiraamu omutwe gugamba ensonga ezireeta emikisa mu bulamu bw'omusiraamu kimanyikiddwa mu buwangazi bw'abantu baagala ebirungi mu bumpimpi ekiyitibwa omukisa albarakatu annamaau wazziyaada okukula n'okweyongerako ekintu ekirungi omuntu yenna ng'alina omulimu oba ng'alina ekintu kyonna kyakola kikula oba nekyeyongerako value ekyo ekyeyongeramu ekyo kye tuyita omukisa ekyokulabirako omusajja asobola okutandikawo omudaala gwa capati ng'asiika epaketi emu olunaku newayita ekiseera nga kya wiiki n'agenda mu paketi singa 3 newayita wiikisi oba ebiseera ebirala eyatandikira ku paketi emu n'atandika okukanda katoni kitegeeza nti value y'ekintu ejja erinnya kati ekiyitibwa omukisa kwe kweyongerako ekintu kyonna nga kirungi omukisa Allah aguteeka wali bulungi oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala omukisa taguteeka mu mazambi oba mu bikolobera abantu bye bakola ekyokulabirako omuntu asologana nti bagambye okulinnyako ekintu kyonna omusajja nabanga mubbi nga badde abba nkoko ku kyalo ekiseera ne kiyitawo ng'asitukira mu nte naye n'agamba kati Katonda anteereddemu omukisa mu kyenkola ki mu kyenkola omukisa guli mu birungi teguli mu biki teguli mu bibi olwaleero mu bantu betuwangala nabo naddala e Uganda wano abantu abasinga bagenda mu shiriki abagenda mu kweraguza mu nsonga ezibatwala mulimu kye bayita omukisa era osanga abantu bangi mu balimu abakubi b'ebitabo ne mu bafere abasawo bano ab'ekinnansi abeeranga nga bagamba abantu nti balina eddagala ery'emiki ery'emikisa bannange eddagala emikisa teririna ddagala wallahi emikisa wekibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagissa mu bino wammanga ekisooka Allah assa omukisa mu biseera waliwo ebiseera nga bya mukisa
nga kiseera ki ekiseera ekyekiro ekya Laylatul Qadr oba ntegerekese ekyo kiseera Allah yateeka omukisa mu biseera Allah n'ateeka omukisa mu bifo nga kifo kinga olaba Kaaba Allah yateekawo omuti Allah assaawo omukisa Allah nassa omukisa mu byokulya n'ebyokunywa mu byokunywa nga ki amata amazzi aga Zamzam emmere abantu gye baliiridde awamu olaba omukisa gye guli ewala Allah we yassa omukisa Allah alina ebintu bye yassaamu omukisa nga olaba Qur'an ti Allah agissaamu omuki Allah agissaamu omukisa so mu bufunze yenna anoonya omukisa gw'ekibwa Allah subhanahu wa ta'ala teguyina kkala togenda gukwata mu ngalo togenda gutwalira mu kaveera ya Allah yamanyi butya bwayongera ebirungi ku baddu abamukkiriza kati mu nsonga ezireeta emikisa mu bulamu bw'omusiraamu yenna takwa Allah azza wa jalla wa tawakkulu alayhi abantu okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okumwesigamira mu nsonga zaabwe zonna kati buli anoonya omukisa togenda wa muntu yenna teri omuntu agenda kuwa mukisa ekyekituufu assa omukisa y'ekibwa Allah subhanahu wa ta'ala kati natuyigiza nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biki ebirimu omukisa ekisooka tugambe okutya owekibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okumwesigamira omuntu okukola ibadaati Allah zasiimira Allah zayagala nazikola mu butuufu bwazo nga waziyigiza nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nazikolera mu biseera byazo ebiseera ebituufu ne mu bifo ebituufu kimuyambako okubeera nga atidde owekibwa Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza nti n'omukisa gw'owekibwa Allah subhanahu wa ta'ala aba agenda kugufuna obujulizi mu suratu Al-A'raf aya ya 96 Allah agamba nti walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatun min as-samai wal ard owekibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku bantu b'omulembe gwa nabbi Shuaibu alayhi salatu wassalam nabbi Shuaibu alayhi salatu wassalam yagenda eri abantu be nga abakoola okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala ogwo mulimu gumu omulimu ogwokubiri yabakoola nga ababuulira kiki kye balina okukola mu kusuubula kwabwe kuba umma ya Shuaibu alayhi salatu wassalam bamanyikibwako okubeera nti webalinga bapima ebipimo byabwe byali tebikola bitya byali tebijjula kati nabbi Shuaibu alayhi salatu wassalam okubakoola okubazza eri obulungamu okubazza ku mateeka g'ekibwa Allah subhanahu wa ta'ala mulimu abaagaana kati Allah kyagamba nti walau anna ahla alqura amanu wattaqaw ekyalo Allah kyayogerako abantu Allah byayogerako bantu ba nabbi Shuaibu alayhi salatu wassalam naye kyakulabirako kinene eri ebitonde abantu eri ebitonde bantu fe abasigadde fenna abantu okubeera abawulize abantu okubeera batya Allah subhanahu wa ta'ala kuba Allah agamba nti walau anna ahla alqura amanu singa baali bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala wattaqaw n'okumutya ne bamutya kuba wali abantu bamu nga Allah bamukkiriza naye nga ate ekituuka kumusinza tebamusinza Allah nga wakola atya nga yani ye Allah ye Katonda babuuza nti ani agabirira nti ye Katonda ani awa obulamu nti ye Katonda kati omuntu okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'okumutya n'amutya n'ateeka ebyo Allah byayagala mu nkola Allah agamba nti lafatahna alayhim barakatun min as-samai wal ard abantu abakola ekyo Allah kyali abaagalamu ekyokubeera nga bakkiriza Allah n'okumutya ne bamutya Allah yali wakubaggulirawo barakatu emikisa min as-samai okuva mu ggulu wal ard n'okuva no mu nsi mu ggulu ki Allah kyasanga kisobola okugiramu omukisa amazzi ag'enkuba Nuhu alayhi salatu wassalam abantu be mukubeera nga baali baganya okumuwuliriza mu kubalaga nti Allah asobola okubawa ebirungi yabagamba faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
yulisiri samaa alaikum midrara gamba benenyiniza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ajja kubasiza enkuba eddiringana nga ate ya mugaso gye bali. Kati omuntu buli watya Allah subhanahu wa ta'ala mu bannyinaffe abatudde eri ne baganda bange abatudde wano yenna ayagala emikisa gya Allah wekola Allah byayagala Allah ajja kussa omukisa mu buwangazi bwo. Ekyennyume Allah asobola okujja omukisa mu bulamu bw'omuntu wa mirimu gy'omuntu. Omuntu ebbanga lyamala nga alina empaka oba ebbanga lyamala nga takkiriza amateeka gaani gawakibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oba ensonga etegerekese tubiyita mu bufunze. Ekyokubiri ng'owekibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakissaamu omukisa qira'atul qur'ani oba al qur'an bannanga ekitabo qur'ani kitabo kya mikisa owekibwa Allah subhanahu wa ta'ala yassaamu omukisa. Wako tuyinza obutatuukayo butya omuntu ayinza okufuna omukisa mu bino Allah mu bino Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam byatuyigiriza nti Allah yassaamu omukisa. Naye okufuna omukisa gw'ekintu kyonna nabbi yatulagirira sallallahu alaihi wasallam kiri mu kugoberera kinabbi kye yatugamba okukola sallallahu alaihi wasallam. Kati Qur'ani abooluganda ekitabo kyaffe ng'abasiraamu kitabo kya mikisa. Era omuntu singa yeewaayo n'asoma Qur'ani n'okugikolerako asobola okufuna barakati eziri mu Qur'ani. Omuntu yenna anaafuna emikisa gya Qur'an agifuna na kugisoma, so singa abantu abamu mu ngeri gye bagikozesaamu. Agamba ekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun. Agamba Allah nti ekitabo ekyo Qur'ani Allah yakissanga kya mukisa fattabi'uhu mukigoberere. Tukigoberera na kukisoma na kukikolerako. Bonna banoonya emikisa mu Qur'ani banoonya emikisa mu Qur'ani na kugisoma kimu, ekyokubiri kugikolerako. Kwe babakoze eki byabasomera ne babitegeera. Abantu bonna banoonya emikisa mu Qur'ani n'enkola yonna eyawukana n'enjigiza Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam si bulungamu. Nga abalimu abakubi b'ebitabo gamba abantu nti omuntu asobola okukwata Qur'ani akwanti abakyala abo bali wala banditubuulidde n'ayuzaamu ayatu kurusiyu ne babaako kye bagikolako nemutangira ebiki ebizibu oba nebaako kyemugasa nakyo. Abalala Qur'ani abagezagezaako osanga baganda bafa bavuga emmotoka ng'akwata Qur'ani n'agiteeka ku dashboard bwati. Bamugamba Qur'ani erimu emikisa. Naye emikisa gya Qur'ani kigimu kusoma si kugiteeka mu kifo oli n'agikwata n'agiteeka ku dashboard. Abamaduuka oli n'agikwata n'agiteeka mu seefu oba n'agikwata n'agiteeka ku kawunta. Yamanyi nti olwo emikisa yakoze atya emikisa agifunye. Wali abalala nga bagitimba mu nnyumba. Era osobola ogenda mu nnyumba y'omusiraamu omu n'osanga nga ku kipande wano waliwo ayatu kurusiyu, wano waliwo suratu Yaasini, wano waliwo suratul Muluku, sura kyendaazi batera okutimba. Waqi'a endala Rahmani. Kati nga y'omuntu bamugamba nti Qur'ani erimu omukisa ye yakikwata kyakugitimba naye nga bituuka kujja okugisoma takola atya tagisoma. Kati abanoonya emikisa giri mu Qur'an tunoonya emikisa giri mu Qur'ani na kugisoma na kugoberera ebyo tuba tukoze eki bye tuba tusomye. Amma omuntu okukwata Qur'ani okugigaaya waliwo abawalimu akuba ebitabo nga sebo yagikwata n'agiwandika ayatu kurusiyu wagiwandiika bwati n'afuna gwagiwa n'agamba gigaaye ojja kujjanjaba. Ekituufu Qur'ani erimu eddagala ejjanjaba naye okujjanjaba kwa Qur'ani era kuli mu kugisoma na kugigoberera. Oba ntegerekese. Kati yenna anoonya emikisa gya Qur'an fa alayka bitirawatihi kyenkubiriza wewe yosome Qur'ani. Abooluganda abali wano mu bakozi n'abatali bakozi nga owulira oyagala emikisa mu bulamu bwo wannyo Qur'ani ebiseera mu budde bwo obw'eddembe. Atisti olunaku teruggwako agayadde kale wiiki teggwako naye ng'osomye kuki ng'osomye ku Qur'ani. Abantu bangi baagala emikisa n'aleka okusoma Qur'ani kuba kyangu nnyo. Owekitiibwa Allah Qur'ani tayagala tugisome yonna faqra'u ma tayassaru minhu. Omuntu aba asoma Qur'ani asome ekiba kikoze eki ekiba kimwanguyidde mu yo okukeera ku makya n'ogamba nti ngenda kusomayo epeegi emu oba essuula etya emu. Kigendera lwaki ngisome njagala Allah nteera emikisa mu byenkola ntya
mu byenkola n'otambula n'ogenda ku mulimu kyekisinga okuba ekirungi era ekituufu okusinga omuntu yenna anoonya emikisa gya Qur'ani ng'agenze kubeera nga yerimbalimba n'obuti. Kakati alina obuti ng'obwamukonzikonzi, oba omuntu yenna ayinayo obuti nga wakateeka mu dduuka nga bagamba nti kamikisa, gwe kikyolaba ekyenjawulo ekiriwaawo? Naam, kati naffe abasoma Qur'ani tokkiriza omwalimu okukulyako essente zo okutuma Qur'ani empya kuba batuyitirawo tukujjanjaba tukozesa ki Qur'ani n'ayuzamu essuula zaatawandiika n'azikola wano abasinga osobola okusanga abantu abamu nga muwaleti alinamu ayatu kurusiyu naye nga bagimusaliramu ne makansi oba ne kirita mu Qur'ani we bati. Era nga Qur'ani yaffe ogisanga ng'erimu bokisi namba bweti emisinga basalamu ezo aya, omusiraamu atambula nazo wano bamugamba nti mulimu emikisa. So abooluganda emikisa giri mu Qur'an kugisoma so singa abantu bo we balowooza. Otunewayo ntusoma Qur'an ekitiibwa tujja kusika n'oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tulinayo empeera. Ekyokubiri buno obulamu tugenda kubuwangaaliramu ng'emikisa tugirina oba nga barakaati tukuba tutya tuzirabako oba ntegerekese. Ekyokumeka ekyokusatu kufenna abanoonya emikisa gy'oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu bangi baggulawo emirimu, teri yaggulawo bizinesi nga ayagala kukola loosi weguli, buli aggulawo ayagala kufuna. Kati yenna anaafuna oba yenna ayagala okufuna emikisa gya Allah mu mirimu gye tukola, at-tabqil fi tarab al-rizq, okkeera ng'omuntu agenda okunoonya riziki. Omuntu okkeera okuva ewaka, wetwogera okkeera kati nnaku zino eduniya yatabanguka. Wali abantu bamu nga bakola budde bwa kiro era nga buno budde bwe twogereramu atambula agenda kuki ku mulimu. Wali abakeera obudde obw'okumakya, kati ala kulli omuntu akeere gyagenda okukola ki gyagenda okukolera. Omuntu okkeera obudde obw'okumakya ng'agenda okukola gamu ku makubo Allah mwayisiza okubeera nga assa emikisa mu mulimu gw'omuntu oyo gwagenda okukola. Yagamba Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, yagamba Allahumma barik li ummati fi buquriha wa fi riwaya burika ummati fi buquriha. Oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala yassa omukisa mu umma ya Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam na kukeera kwabwe. Laba Allah yassa omukisa kukeera ng'omuntu agenda kunoonya ki agenda kunoonya riziki. Kati ng'ogyeko abanoonya riziki, omuntu yenna ng'alina gyagenda ng'alina kyagenda okufunayo nga kyakuganyulwamu. Omuntu asobola okuba nga agenda kusoma irimu, oba omuntu okubeera nga akedde agenda kunoonya mulimu, oba alina omulimu akeera agende ku mulimu gyagenda okukolera. Lwaki Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatusabira n'edduwa ng'asaba Allah ateeke omukisa mu kukeera kw'abantu b'ekibiina kye. Ffe baasabira emikisa, ate omuntu akeera nnyo ate agende mu ssabo, akeera nnyo agende omuwalimu omukubi w'ekitabo agenze kunoonyayo mikisa, kifa akeera agende ku mulimu. Kati omuntu okukeera ku mulimu just simple, muntu kukeera ku makya n'anywa caayi n'ayambala n'agenda gy'akola atya gy'akolera. Abasiraamu mbakubiriza okukeera ku mirimu bwe muba mwagala emikisa gy'oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'omuntu atalina mulimu ng'obeera waawo ng'onoonya omulimu, omala okusaala fajiri todda mu buliri, tambula mu trading center ezikuliraanye mu bifo ebirimu emirimu, n'abagabe emirimu bwe bajja okukusanga. Ekyokulabirako bangamba abantu bano abazimbi n'abantu abatera okutwala abantu abagenda okulima ebiseera ebisinga nti batwala abantu abo bajja mu tawuni ku makyawo ne banoonyaamu abantu abagenda okukola, abavuka abagenda okukola bwe guli nam ne banoonyaamu abagenda okupoota nga bakimanyi nti bayimirirawo ne bajja najjawo bayagala nga 10 n'abatwala. Ng'ogamba oyagala omulimu naye n'okkeera okunoonya obunoonya omulimu tokola otya tokisobola. Omuntu okkeera okugulawo ow'edduuka, ow'eddwaliro, owa galagi, keera. Bakasoma sibalaba, bakasoma tusobola kubalaba ng'oli waka. Omuntu oli walikeera ku mulimu agenda kuvaamu n'ensaalwa mu mutima, kuba y'amagezi gamugamba nti bakasoma bonna bagenda wani wa neighbor we. Lwaki bagende wa neighbor ali pankyo ku mulimu? Akeera najja otunda seminti, abantu bonna bakeera kuzimba, naye ojja kudduka essaawa mmeka? 5. Ate oluvaawo n'ogamba nti hadiwe yatekola etya
tekola temuli sente ogenda kukola saawa mmeka olina edduuka litunda bino bintu byakukozesa sukaali munyu muceere abantu bakeera ku makya baagala kunywa caayi baagala migaati kunywera ku caayi gwalina edduuka nayo jjogulawo essaawa mmeka ate ogamba emigaati gikuvundako mu dduuka kikyoba otegeeza musiraamu kati omuntu okkeera ku mulimu wagenda okukolera zimu ku nsonga Allah kwayisiriza okubeera nga assa emikisa mu bantu okubeera nga Allah assa emikisa mu mulimu gw'omuntu yenna gwagenda okubeera nga akola kati tukeereyo ku mirimu togayala muntu kumala kusala fajiri noddayo yakitemwanga nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne Umar ibn Khattab muyabuuza mutabani we kyekimuzza mu buliri nga amaze okusala fajiri mu biseera Allah mwagabira ki Allah mwagabira riziki ti Allah riziki agissa mu budde wa kumacha abagitwala bannanyini abakedde ku mulimu ne bagitwala ife abatabaddeeyo no complaining nti riziki tukola otya riziki tugirabako ekiyala nga tumaliriza era yenna anoonye emikisa gy'oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala yeekwate ku nsonga eno ey'okuna suratu al-arham omuntu okubeera nga ayunga eŋŋanda wa birrul walidain n'okugondera abazadde abameka kugondera abazadde ababiri abooluganda okugondera abazadde ababiri mulyango mugazi oba musomo mugazi buli omu yali akitege buli omu akimanyi wano nti alina okugondera baki abakadde agamba Allah wakadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana yenna anoonye emikisa mu bulamu buno obwensi longoosa eri bakadde bo bayise bulungi okibanga gwasobola okubawa mu mbeera ey'ebyenfuna bawe okibanga kwogera nabo bulungi yogera nabo bulungi okibanga bakwetaagisa genda kubalaba genda okola otya genda obalabe abantu lwe bakutulawo oluganda omuntu lwe yeekutula ku bazadde kitegeeza nti akutulawo omuggu wagwe Allah kwassiriza emikisa kati weeweeyo yagamba nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man sarrahu yenna gwe kikola ki wekisanyusa ay yabsta Allah fi rizqihi Allah okumuwanjuriza Allah okubeera nga amugaziyiza ebyaki ebyenfuna n'okumwongera obuwangaazi falyasiru rahmeh abeere nga ayunga oluki abeere nga ayunga oluganda bannanga okuyunga oluganda mulimu gukaluba ate tuyunga wakoze eki wakutuse asinga okwekutulako gwoba onoonyeza ddala fe abasinga wano e Uganda twate abamu ku kyebasigaza kukuuma luki si kuyunga luki kuba omuntu ayunga oyo akoze atya amuyunze gundi yankyalira nange kankole ntya oli yanneesalako nange nenkola ntya kyebagamba okuyunga oluganda eyakwesalako gweolina okukola ki nkakasano tuli mu Buganda si bwe kiri kyebayita okuyunga tuyunga kikoze eki ekikutusa kyetukola tutya kyetuyunga naye ate omuntu se bayagala kuyunga kiriwo bamubuuza oyunga oluganda kati baganda bange bonna nkolagana nabo okujjako ogwo eyanneekutulako kati awo toyunga wano just okola otya okuuma bukuumi luganda amma kyebayita okuyunga tuyunga wakutuse kati akwekutuliddeko ddala golabanga akusembezza ewala gwoba weekwatako gwoba onoonyeza ddala woba onoonya emikisa gyani gyoyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala era olaba bitagala mu mirimu olaba tebitambula bulungi naye olongoosa eri abazadde ababiri bayise bulungi kakasa nti mu bikusumbuwa temuli mu bazadde bameka babiri ng'obayisa bubi kuba gyokoma okubeera ng'obayisa bubi nga bakuyita kukola ki bakwevuma bakwekkaanya kyekigambo ekituufu nga bakola batya bakwekkaanya nga omwana oyo namuzaala nakola ki namwezaalira manya nti emikisa gy'oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala ogizanyiramu so singa omuntu ayunga oluganda n'alongoosa eri abakadde ababiri abamuzaala kitegeeza nti aba ataddewo ensonga oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga amuwa barakaati mu buwangaazi bwe tugenda ku kyakumeka tekisoboka kuba kyakuna kyakumeka kyakutaano katusembyeyo n'ekyo nam kubana obudde bweswala buyingidde mu birala ebireeta emikisa mu buwangaazi bwaffe
azziwaji sawa Allah tugase nakyo azziwaji nga basinga basese okuwasa okukola ki okuwasa annange emikisa gyaffe giri mu kukeera kuwasa na kufumbirwa temuseka nnyo mu ntiisa munneeraliikiriza bandeke kakati ensonga eri serious azziwaji okukola ki okuwasa mu baami n'abakyala okukola ki okufumbirwa twagambye nti ekiyitibwa emikisa kweyongera kwa biki kwa birungi yenna alaba mu bavubuka ng'obulamu bukyagaanye yangwiriza noonye ekkuba ofune omukyala ng'obudde bukyali byonna byoyagala ng'ebirungi Allah agenda kukola atya Allah agenda bireeta si bigambo mu suratu Nur aya ya 32 agamba oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku kufumbiza abaana ob'obuwala aya gye yatandika yali esooka agenda ku bazadde abagana okuwaayo abaana bwabwe okufumbirwa nga batidde omusajja okuba nti muki nti mwavu Allah yagamba nti yakunu fuqara wekibanga abasajja babatwala baavu yughnihimullahu min fadlihi oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubagaggawaza mu biki mu birungi bye nikitegeeza ki ti omuwala yenna yeesibye mu bwanne bakiyita batya nakiyombekedde aba yafumbirwako katugaine nekyono nga yeesibye kuki ku lujja aganye okufumbirwa olw'okuba nti omusajja amulaba nti muki mwavu talina kyagenda mumuwa musooke mubeere bameka babiri wemunaabeera babiri Allah yeeyama n'akakasa n'agamba nti we munaakikola we munaaba baavu yughnihimullahu min fadlihi oweisibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubagaggawaza mu biki ng'ajja mu birungi bya Allah subhanahu wa ta'ala byalina so otuva mu ddalasa eno noonya omukyala atalina muki mukyala funa omukyala emikisa oweisibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja gireeta nga naawe otaddewo ensonga ereetese miki emikisa so ekigambo kyange ekisembayo mubali wano nga tetunnawasa twekuŋŋaanya empola wakati mu kusaba Allah tuteeremu obwangu atuwa baki abakyala ne baganda baffe abalina abakyala mu bufumbo nga tebitambula bulungi nsaba ekitiibwa Allah abagaggawaze mu birungi bye nga Allah we yalaganyisa Allahumma amin sekatwaha nga tomiinisa Allahumma wanonnamu batiimu bemmanyi nga bo bannange naye kali ate ndaba edduwa ejja aganya okukkiriza nsaba Allah bali mu bufumbo nga embeera etagala mu baami ne mu bakyala nsaba Allah ateekemu omukisa nsaba Allah tugaggaza taasa obwavu kibi byebimu ku biganisiza abantu okukola ki okufumbirwa n'okuwasa naye wonna akiteeka mu nniyo olw'okwagala okulongoosa n'okunoonya emikisa gy'oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala noonya omuki noonya omukyala n'omukyala anoonya omuki omwami wabarakallahu fikum wajazakumullahu khaira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh